Kwa singa kugamba naire. Bosaza okunywa ka kirabu. Wagala hizo ngomba kimbambia. Zinandi mukoze ki mugaye ogera nnyo siwudi. Namanye kalipoti. Oye kalipoti ya dauni. Gutuli wako oli atugulira omwenge naye omuwala nakwagala atya bwatyo nga n'amalevu gago okunywa tutya tulina sente zaffe omugaga yatulekera sente biya wuyo balesi tujja kwegulira ngaya oyo omulenzi oyo kiranyo wala abamuzeeyo badde ogamba ki ebyokunywa byonna ebiriwo tubinywe Kula tubiriko. Kati gwe bagambe ko nti mulisanze. Atwala gali ganagamba ekyabadde mu lumbe abantu balidde ne bagwa ne swala. Ate kati ali kuggose tusoona yo. Tugambiza bwoti ekiro yango oyo ku mmere wano. Ekizibu kya kamera nze bitya. Naye wanabuuka wotwanya agenda jjasa agenda kwogenda tulaawo obulira agi n'omalongo sikwongera mmere abo baali babbi bennyini yawula enguzi n'obubuuzo nti baani be mwawa enguzi okubawandiika gibatoolamye akyama ntisa tugogenda ozitereka tibakasiddwa ezokukola mukolo ki obubbi kuba kunyaga kunyakula
buli bubbi banye ono yanya kudde Mere esuse. Nada. Njaga kutwawa. nze kati kendidde katono kamala nze siganye mmere nabeerako mu kibuga sigwira na mmere ekyo tugenda kubibbe Nze Nabakooza Josephine, Assistant RCC, Masaka City, naye nga ndi mutuuze wa Kyotera District. Tuli wano kyalo Kalagala, Town Council y'e Kaliisizo, nga tukungubagira mwannyinaffe Mwami Tamale Mirundi, Omukama gwe yeddiza, naye Omukama abadde atubedde, ebintu byonna bisoofa bibadde bitambula bulungi. Naweereddwa okuba obuvunaanyizibwa okubeera omuwanika w'olumbe luno, ebintu byonna nga bwendaba bitambula bulungi ng'omugenzi bwe yabiraama. Entuula yaffe ennungi, abantu balina bwe batuula, ebyuma weebiri okuva ekiro kyonna. Tuli wano nga tutendereza omutonzi olw'obulamu bw'omugenzi Tamale, ate n'okwebaza Omukama ebyo byonna byamukozesezza mu bulamu bwe obwensi, okulya n'okunywa kutambula bulungi ng'era omugenzi bwe yalaama. Era tusuubira okunywa tugenda kukwongeramu kubanga tugenda kufunira ddala ebyokunywa ebyennyini ebijja mu kitiibwa kye ne mu kiraamo kye. Embeera ejja kusigala nga nzikakkamu era nga nnungi bweti, nga yakwebaza bwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'omugenzi okutuukira ddala ku lunaku olw'Essande lwanaaziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Bakulembeze ate naddala bannakyotera, mwannyinaffe Tamale Mirundi tumusaalirwa nnyo. Abadde kyakulabirako mu bintu bingi. Ekisookera ddala ffe nga bannakyotera abadde bulandi yaffe, kubanga bwe tubadde tumulaba ku mikutu gyonna ng'ayogera nga tulaba munnakyotera ayogera. Ekyokubiri ffe nga abakulembeze tubadde tumuyigiramu okuba omuntu ateerya ntama, atayogerera bbali, ayogera ekyo kyennyini ekiri ku bwongo bwe era mukadde akatuufu ke kiba kiriwo. N'olwekyo abadde musajja muzira era afudde ng'omuzira. Okulya byo siina kyenyinza kubyogerako nnyo kuba byeyogerera. Abantu balidde emmere nebalemerawo bulemezi, n'ekiro wonna abantu twabasaavinze ne balya ne banywa. Kaakati ebyokunywa ate olwaleero bigenda kuba biyitirivu nnyo okusobola okutuukiriza ekiraamo kye nga bwe yalaama. Okusinziira nga nze omuwanika w'olumbe mpulira nga ndi mu mativu, ebintu byonna tugenda bifuna nga bwe tubyetaaga ate era tubikozese nga bwe tulina okubikozesa. N'olwekyo abantu bajja kutambulira mu mbeera eyo yennyini omugenzi gye yayagala mu bulamu bwe okutuukira ddala lutula wamu ne Uganda okutwaliza wamu twafunye ekikangabwa nga muzeeyi waffe kubanga nze ndi Wankima omugenzi Tamale Mirundi yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okukosebwa obulamu bwe. Kitalo nnyo, nsaasira nnyo ab'eŋŋanda ze, abaana be, bakyala be n'abantu bonna ababadde bamumanyi. Mwami Tamale muzeeyi abadde musajja wa munnabyabufuzi nnyo, naye ng'ate ayogera mazima nga teyeerya ntama, ng'ayogera kyakkiririzaamu ng'omuntu. Tugenda musubwa nnyo, tugenda subwa nnyo ebigambo bye babadde ayogera kubanga ebisinga obungi bibaddemu amakulu nga w'omuwuliriza olina ekintu ky'ojjamu waakiri kimu ne kikutambuliza mu bulamu obwo. Tumusabira nnyo Omukama Katonda amusaasire byamusobako, amuwe ekimula eky'emirembe. Naffe bannakyotera ddala bakulembeze tumulabireko nnyo nti buno obwoleza bwe tulimu wadde tuli mu position yonna gy'olimu, yogera mazima, kyonna kyokkiririzaamu kikiririzemu mu mazima. Ensi ejja kutegeera ate ekwagalireyo kubanga abantu Mwami Tamale badde bamwagala. Njagala okusooka okusaasira Bannayuganda mwenna naddala Bannakyotera District olw'okufiibwa oba okuvibwako omuntu waffe atagenda kuddizigaawo munnamawulire analyst, omusajja abadde ayogera, abadde amanyi ensonga omugenzi Tamale Mirundi. Tujja musubwa nnyo olw'obuweereza bwe obubadde obulungi ate n'okuba nti abadde ayogera, abadde agezaako okulwanirira omuntu wa wansi, abadde ayogera ensonga nga ye teyeekwekakweka
bwe kiba kitiiyo nga kiyita kitiiyo ffe nga bannakyotera abadde agezaako nnyo tulwanirira naddala mu mbeera y'obufuzi bw'asanga munnabyabufuzi nga byakola tebiriiyo ye directi nga mwataakinga alabye nti at least akyusa ate ng'agezaako kola ekyo ekyamutwala mu parliament oba mu buweereza bwonna bw'alimu so tujja musibwa nnyo nga bannakyotera naddala bannakalagala bannakaliisizo tubasaasidde nnyo n'abafamireyo n'abaana be byenjukira ku mugenzi Tamale Mirundi kyekimu ku bigambo nga byeyayogera nti ye agendagenda kuziikibwa ng'ayimiridde era abantu bangi nnyo beesunze okulaba nze Tamale Mirundi bwaziikibwa ng'akola ki ng'ayimiridde kwegamba abadde musajja wa njawulo ng'ebintu bye byayogera si bye byebuntu byayogera ebya bulijjo tugenda musibwa nnyo olw'okuba nti ye abadde mumalirivu kati tulinze abantu bonna enkya abasinga beesunze okugenda okumujjukirako ebirungi byabadde akola ate n'okulaba bwaziikibwa ng'ayimiridde mu ntaana abazzukulu bakole ki bajaganye so tujja musibwa nnyo olw'ebigambo bumadde mulaba ku TikTok kwali bungi ebigambo bibadde byeyogera kwegamba ebyewunyisa mukama yali yamuwa obwongo twagala byakunywa ffe tuli basajja banywi ono yafudde baaba waffe kabaka wa kyalo terina wadde abadde amusinga ku kyalo kuno era ne maiti yaffe tubadde twagala bagire naye olw'omukaga tukkiriza etuuke nina ennaku nyingi wa muganda wange neiba wange kubona ngenzaalibwa wano abantu abamanyi nzaalibwa kalisizo nze omusajja badde mwenyumirizamu nga mmanyi ebinemeredde era nja kuddeeka mutuukeko atisa ntambulizeeko nange ngende mu maaso nze nasembye sina kyenjogera ku musajja oyo musajja abadde wa mutawaana ery'eggwanga ova onnange nze mukwano gwange amaze ogenda nkyaddamu okulya ku nnyama okuva lwafudde era eno gyendidde ndowooza munnange musiibudde kama muntuusize bulungi mukulu yatugulidde ente namba wano tugiriko era sibo bwe kiriyo nti olaba nkutte ennyama munnakwe naawe weebale nnyo weebalire ozaddeyo ku baana bakufaananya ekirevu ffe nga ab'NRM tuba tufiiriddwa omuwagirizi waffe okutwaliza wamu era tufunye eddibu ddene nnyo bannakyotera omuwadde muwagizi w'amaanyi naye ate erudde netufuna ate essanyu kubanga pulezidenti Museveni yatuyambyeko okukola ku maziika ku nteekateeka y'okuziika mukwano gwaffe oba muzadde waffe okutwaliza wamu yadde ngaebagamba badde muntu wa bigambo bingi yenga omuntu ebintu ebituufu n'ebitali ebirungi n'ebitali birungi byonna abadde abiri naye yagamba nti bw'afanga tibajja mu lumbe we tibajja kunyowola ki kirungi abatuuze bakikkiriza ne bagamba banaatuuka ku lw'omukaaga kuba mayiti tennaba kutuuka ku lw'omukaaga banaaba mayiti ng'etuuse tebajja kunyowola gye bajja kunywa bbiya yekka naye tutadde n'abataka olw'okuba nti embeera gye bawanga tukungubaga wano tebagamba otandika n'olwaleero ku lunaku olwokuna n'olwokutaano enkya kola gye bajja mukozesa mayiti we neetuuka ku lw'omukaaga bajja kukuuma ekyo kyabagamba bajja kunywa bbiya omugenzi yagamba Tamale Mirundi titulye tunywe naye taagalako wala gikulumberwe bbiya yekka n'okucakala bakyakale tewali kukaaba kati ki ekiriwo ekiriwo wane endongo yatuuse dayino abantu bali mu kulya lwano tukungubaga tulinda munnaffe bbiya yo lyatuuse bbiya yo yatuuse kawala bulungi nnyo nga tunywa twagala aganda natuma nerinnya gwe Katomba yakutuma Katomba era wabadde ajja ambuuza olumu wano ne sukaali ng'amulekera nga maama n'atonga ndeba omufaananamu omuguntu musajja mwogezi nnyo oluda lwa Buganda lwabukavezi wakati bwerufu buli omu amulaga ekikyamu n'ekituufu adde musajja ateri atamu oba famire omukolo state house yagutugyeko negukolaki negusigaza naye owawe yagutugyeko negusigaza naye nga program esinga
ejja kutambulanga nga bweri. Olwaleero olunaku olw'enkya asize mu maka ag'emirundi ebiri e Kampala. Olw'omukaaga bamutuleetera wabulamu bamuleete wano tusobe nagwo wano mu maka ga mukadde waffe tumuziike ku lunaku olw'Essande essaawa 8. Tusuubira nti enteekateeka eyo tutwawukanye nnyo nayo era tujja kugigoberera era naffe etuwadde okweyongera okwetegeka. Kati abanaabagadde bonna mu kitambiro ky'emmisa tujja kuba n'okusaba wano ku lunaku olw'Essande. Enteekateeka eyo nga bweyimiridde tubifaanagana nga bwe bityo yabyogera kubanga bulijjo Tamale abadde muntu w'abantu naye nga waliwo ebintu naawe nga byolaba nti Tamale eby'obudde bonna ku mikolo gye yabaddeko n'emikwano gye gyasiyanzifudde abadde alaba embeera y'abakungubazi nga bwefaanana naye yayagala ye ku lulwe akiteekewo ng'ekintu ekyawufu nti abantu basanyuke banywe balye ate abantu abaze nakubadde aliwo okukungubagana okufiirwa oyinza okuteekawo abantu okubalimisa enjala naye nga si kyegamba nti biraamo toyinza kugamba nti omuntu bamuziike nga yeesimbye obuwangwa buno tekikola tekijja toyinza kugamba nti abantu ojja kubasiibya enjala olw'okuba gundi